Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tanzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tuba tugendako muki? Mu Ndobeso yaffe. Ko lwaleero. Mujiwulirize. Hello. Yebaliko ssebo. Hello. Sebo nze bampita Mukunja wa Beat FM wano mu program Simuka tuli mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Kati ompulira bulungi. Sebo nkuwulira. Wewe kama wewe Mukunja. Kale sebo nawe jebale. Sebo. Aha. Kati ni nyumba zange zinazimbe z'abapangisa ekitaasi. Aha. Kati ebijembere nnyo bize eziteekamu maama w'abaana ozi wange namba 2. Aha. Bamuyita maama Kalibala. Naye kati mpulira engambo ziyisiŋŋana ayagala kutunda sibitegeera. Ayagala kutunda kati njagala omuntu obusinzeeko nabo baayagala kutunda kituufu era atundayo ssente mmeka. Kakati gwe wamanyi otya nti ayagala kutunda? Ate nze nziwulire n'abantu bangamba alambuzaawo n'abantu mwatundayo. Ate wasula ate wayagala otunda? Tugamba ebigambo bituukako eno bayagala kutunda alambuzaawo abantu ekisibitegeera bulungi ne ngamba owaayo. Kati gwe n'essaawa oli ludda wa? N'essaawa mbadde wano Zana. Gy'obeera yeri mukazi wo namba emu? Kale. Ojange namba emu mbeera naye. Kakali obeeno wamusuulirira tobeerayo yeetamiddwa ayagala kutunda aveewo. Eri ebiseera ebisinga ŋŋendayo naddala nga ennaku za wiikendi. Ensulayo ne nvaayo ku Sande ekiro. Kale. Beerako ku simu tovaako. Kale ndiweekwendi. Mama Kalibala. Jebaleko. Ono njogera ne Nakiguli. Nze omukyala yabadde ngambye ennyumba ez'okugula kati. Ennyumba era mbadde nzirina ez'okugula weziise. Kati olwo mbadde njagala tulabe ekyokukola kubanga essente mbadde njagala kunoonya. Ate noonye essente zinoonye kuba ennyumba weeziri wozifuna tumalirize buli kimu. Naye mpozi ziriwa? Ennyumba nzirina ziri eno sayidi z'e Kawempe. Kawempe? Teziriko baana bazikayanira? Teziriko nkayana ennyumba zirina. Olwo ziri mu ssente nga mmeka? Ennyumba zirinawo mbadde ntunda miliyoni 10. Sente nga nnyingi ezo. Mukwano sente si nnyingi, sente zezo sikusembe. Mukwano sente si nnyingi ezo kubanga ezo ennyumba zaba mbadde ntunda na miliyoni 25 naye nga wamanyi ebizibu ebigwa tebiraze. Wakati nange mbaddemu obulwadde nalese n'eby'abaana nga wobitegeera.
okuzitunda miliyoni 10 naye nga era mbadde zitunda 25. Kakati oli luddawa tugendeyo. Mbadde mwendi mu kibuga. Anti kyengamba oli mu kibuga naye oli luddawa tugendeyo. Mbadde nina byendiko tekyetaagisa kugendayo. Gwoba olina ssente ng'ofuna ssente nkubiranze nkulagirira engeri gye mbafunamu ssente ezo kuba ze mbadde saagala gendayo bandabeyo naye nga ate lwaki ozifuna gwe nkubira nkulagirira engeri gy'ozifunamu naye olwawo waliwo omukyala wano abadde ayagala ozisasula. Kati lwaki otya kugendayo ate ng'ennyumba zizo? Mbadde nina byendiko ebirala z'ennyumba zange naye oba otiddemu waliwo omukyala omala abadde ayagala ozisasula gwoba otiddemu ng'oli yasasula. Nedda tomugira njagala mbadde nzaagala naye tusale ku ssente mukwano ssente zeezo bannange ng'ozifuna ng'onkubira nga nkubuulira engeri gy'ozifunamu. ssente si za kunoonya weeziri kashi nyabo wandisebo ssente weeziri kashi si za kunoonya. Kati nga nkulagirira engeri gye mbazifunamu. Anti mbuulira kati nzikusanzeewa nzikuleetere njagala zikuleetera. Wandisebo njagala zikuleetera ate oyogera naani awo? Nifuna gwe njogera naye mukwano. Ate nga toddamu nzikusanzeewa. Era zintere okusimu. Maama ati tulina okuwandiika endagaano biki ompe bikuwagulira nange nsayininge bwe tutyo. Mukwano endagaano esooka ng'osindika ssente ku simu era meseji egenda kujja endagaano esooka ewedde kuba ne mu kooti baba bagikkiriza. Endagaano eriwa ogenda kumpimpereza ku WhatsApp era ku simu meseji esigalako eya sente esimu ey'endagaano esooka oba ogimaze. Kati eri mu mannya ki? Amannya era ejja kuleetera Nakiguli Sofia. Nakiguli. Kati kitegeeza nze olusigenda kulabako olwo tuba tumimaze nga ngenda mu mayumba gali nga nsolooza. Ati kikwetaagisa kundaba gwe ekikulu nti endagaano esooka oba ogifunye. Nakiguli. Wangi. Oli gubbi nnyo mukazi gwe. Sikulabanga mubabbi. Wabula gwe tobba Aweweta Mpiisi Kundi. Watandika ddi okufera abantu mukazi gwe? Abantu obabbi oyogera ne Mukunja wa BTFM oli ku leediyo mu Endobeso. Gwe eyiyo agaye nti njagala nze kikopo nyina okwanjula ku weekend njagala otutereko jingo nani nenaka yogera omukyalo omulala naka kwandi maaso ande lasinze naka kubanga toli mazero jingo ne naka jingo wedizi jingo introduces naka introduces bacho bachite kale kadegera ko ndese fena ko mujiwulidde mojogera koji halo hadi kasire Rashid ngambera kabowa ye ekyamazima akiri nti oyo kukyala ne byandi badde akola atya tasobola kufuna muntu azigula ani ayinza okusindika ku kintu kyotalabye kono omuntu nga tomulabye deposit okulaga nti oli serious era amazima gennyini omusajja era mugamba abere mugumu ennyumba ze tezijja kugulu era nazigula oyo baafana na miggo kubanga nazitunda miyini mujega muzibu waliwo n'abatunda eziriko enkaayana abagula obeerabidde ate ti Wuno kale Mikwano wangi munange mwebalo tuweereza kale muula agamba kinakasona moto bulungi nyabo oyo omukyala anti be bakyala abajja mu bintu nga teyabikuliramu n'obwongo obeerawo nga bumulimba alowooza nti ani musiru gwaferera ku simu ebyo bikyali olaba n'enkumi ebbiri oba tosobola zimuweereza omwami amanye yagwa mu sayizi etali yiye nabo bagwa nnyo amatu awo amatu gajja mutuusa ewazibu mpozi era yennyini bagwa abakwakulako endagaano amukalifomu amukwakulako endagaano naye tewali agula mpewo nsigale nenye tinakonye kabowa kale ajati abasisimusimu webale nnyo otuweereza ono aba Francis weyogere naye omukazi oyo mubbi mulala ne bw'oteeka essente ezo ku ssimu ndowooza gigirako ddala ddala
nesimu kadayinzo egisula mwebale tuweereza kale munaffe jingo nena kachwa mwasoza mte mikwano yenze mirembe electronics ndika chendo bananga agakazi gabi chuulire nsajja gwe ukagobembwa sigadde kachindo mitiana nze mirembe mwebale kuweereza abantu kwano kale tebyo abeka chindu abasajja abanonooza abakazi ebyo bye musaana Mukunja n'amooti mwebale tuweereza amashiva nekapeeka abireseddemu ebbomu ataddemu anti agambye alina mukyala we eri mbw ate alina noono ate tunonooza abalungi abasusumussi good morning mwasuze bulungi nze kansana nnyo nga bina mu kitimbe butamu mwebale batwandikira osanga obubi bunakendo olaba bwayingira nembakyala bannange ndasonyiwerezaako banakitimba bonna ne banabutamba kale nyabo